Amina. Njagala okwebaza Katonda kubanga ampadde omukisa okwogera eri ekibiina ekinene ky'abo abaliko. Bassebo ne bannyabo, nsaba okulaba ku mukyala Kintu. Mukyala Kintu. Mukama waffe yeebazibwe. Profesa nkulabyeko n'omukyala nsanyusa okukulaba. Njagala Katonda kubanga ampadde omukisa okwogera ku kino. Profesa Ssemakula yannyanjudde bulungi nnyo. Bassebo ne bannyabo buli kye yayogedde yenze. Talina na kimu kye yalimbye. Nsanyusa okukola. Obulamu otutambuliramu ennaku zino mwemuli okusoomooza okw'enjawulo, naddala ffe abali eno e Uganda, bassebo ne bannyabo, ekimu kisinga okutusoomooza kibadde mu kalowoozo ak'essomero lya Ssabbiiti, omukyala ke yayise nti buli kye tuyitamu Mukama waali. Ekimu ku challenge gye tusinza okubeera naye eno byakulya. Abansingako obukulu munanjulira, nze nkuza okutuuka wano kutukulangako kawunga 4,000 n'ebijanjaalo 4,000, naye kyekiri ewaffe nga ffe tubyerimira naye obulamu bwe butubuli. Naye ekirungi ye Mukama waali era n'okufaayo kyensobola okubagamba. Nolwekyo nsaba tusabe. Kitaffe omwagalwa, muyinza wa byonna, tuzze kusinza gwe. Kyetuba tukwegayirira mu kusinza kwa leero katukulabe. By'oyagala by'oba oyisanga. Era by'oyagala amanyi kubamuti. Tubeere mu byonna ubwo Yesu Kristo omulokozi waffe. Amina. Okubategeeza nti 12 okutandikira ku z'omwezi nga 24 otuukira ku z'omwezi nga 17 waliwo olukuŋŋaana gaggadde olutegekeddwa olugenda okubeera e Kavule okuba erigenda e Semuto. Nolwekyo tugenda kubeerawo nga tubakalakata okumala ennaku 2. Mukama yasaasidde ng'omubuulizi. Nolwekyo tujja kugezaako okusheyalinga nammwe era kyemmanyi nti gye muli abakkiririza mu njiri. Ekisobola butakyogerako kuba Katonda amukoze obulungi obwenkalidda. Twali tusuubira bwetuva mu COVID tugenda kuddamu kubuulira, naye kaatuwadde naffe tulina okubakalakata paka nga yakuba obakkiriza. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omuntu okugamba nti Katonda asonyiira ddala. Tubiranga namwe kyo. Katonda asonyiira ddala. Tuli mu Samwiri ekyokubiri essuula ya 11 mwenjagala tutandikire. Osoma essuula esooka ey'e10, bassebo ne bannyabo, tulaba omukulu Dawudi n'engeri gye yali amaze okuwangulamu abantu ab'enjawulo. Ojjukire Dawudi yali musajja omulenzi omuto omutininga mu ndalo. Obuwanvu yali ansingako. Kakati Dawudi Katonda amuwadde omukisa okubeera kabaka wa Isirayiri. Kakati bw'amala okubeera kabaka wa Isirayiri, Katonda amuwa obukulembeze nga Dawudi. Bayibuli yange gye nsoma mu ssuula 11 egamba nti Dawudi aba ali waggulu nga kabaka wa Isirayiri. Amaaso ge ne gasoloba ne gatandika okulengera ng'olubiri Katonda bwe yali amuwadde olwali lufaanana okwetooloola obwakabaka bwe. Dawudi akola ensobi wakati mu kulaba gye yalengerera omukyala eyali anaaba. Bayibuli eyange egamba nti omukyala oyo ye yali Besusebba muka Uliya. Waliwo enjagala tutandikire. Dawudi bw'amala okulaba muka Besusebba
abuuza nti oyo y'ani? Abaaliwo bamugamba nti oyo gw'olabye ye muka Uliya Omukiiti ali mu lutabaalo Yowaabu lw'akulembera ng'omukulembeze. Abuuza ebyafaayo ebyali bikwatagana ku Besuseba muka Uliya, atwala obudde okutegeera kiki kyali kitegeeza. Basaba ne banyabo wano wentambikidde. Ebiseera ebisinga tugwa mu kibi si lwa nsonga tetukitegedde, naye nga n'okukimanya tukimanyizza, tunoonya enteekateeka gye tusobola okuteekateeka ekibi n'okukikola. Dawudi atandika oteekateeka. Abagamba nti newankubadde ng'alina bba mumumpitire sirakiini asule gyendi. Naku lumu abakuzeemu mu myaka egitali gyange baneegyange nga mwakulira mu kyalo, twalinanga enzizi. Enzizi abantu gye bagendanga ne bajja amazzi abantu ab'enjawulo. Bwe bakkirirangayo baasenanga amazzi zaabanga za buserengeto bwavu. Kakati ne basena amazzi, bwe baasenanga amazzi ne bakumawo. Omukyala asobola okumala mu bufumbo emyaka egiwera 25 n'azaala n'abaana nga omulaba buli lunaku, n'asisinga omusajja n'amugaa nti bulijjo simanyi nti olina akabi n'akabikula naye n'akatunulako naye nga kamaze emyaka 25. Ne batandika oteekerateekera ekibi kyabwe ne bamanya nti Waswa taliiwo, gwe nyina okufuna ye Molini mufunira wa nabwo we musanga. Dawudi atandika oteekateeka ekibi kye ng'akimanyi nti kibi. Emirundi emeka gye tuteeseteese ebibinja. Bw'oli ogenda okulimba omanye nti ogenda kulimba. Era kankule mwana wattu n'oteekateeka ne by'onoolimba oyo gw'ogenda okulimba. Ojjukizeemu wakola kyeki yali erina kubeera ya miliyoni 2 naye n'okimanya nti bwe musaba asobolamu biliyoni 2 n'otuula ku mmeeza yo n'ogattako 0. Ekibi tukiteekateeka bassebo ne bajjawo. Dawudi akiteeseteese amuyisa ayingidde ewuwe. Njagala tusome olunyiriri mu nsasire bassebo ne bannyabo newankubadde enze lutaako sigenda werekera tamale. Tugendagenda mu sipiidi. Tuli mu Samwiri ekyokubiri olunyiriri. Samwiri ekyokubiri essuula nkomawo essuula ya 11. Kansome olunyiriri olw'okusatu. Dawudi n'atuma agamba nti awo Dawudi n'atuma n'abuuza omukazi gw'ali. Ne wabawo ayogera nti oyo si ye Besuseba. Nti oyo si ye Besuseba mukazi wa Uliya Omukiiti. Awo Dawudi n'atuma ababaka n'atwala n'ayingira gy'ali n'asula naye kubanga yali alongoosa obutali butuukirivu bwe. Omukazi n'addayo mu nnyumba ye. Olwokutaano omukazi n'aba olubuto n'atuma n'abuulira Dawudi ndi luki ndi lubuto. Basabo ne bannyabo kino mumpulire naddala mu abaana abato n'abakulu. Musajja omu bamuyita Basudde bwe yali ng'ayimba ng'ayogera ku mukyala Mugerwa. Ama bakamanyi mukalengedde nti mukyala Mugerwa yateekateeka terebba asobole okusigaza Basudde. Abantu abamu bakola ekibi nga balinga abatasuubira bigenda kivaamu. Dawudi bwe bamutumira nti Besuseba ali lubuto, wano wenjagala okuyise oba bwe tuli nange. Bwe bamutumira nti Besuseba ali lubuto, Dawudi yatandika okunoonya engeri gy'asobola okuteeka ku muntu omulala omusango olw'olubuto lwa Besuseba. Dawudi yali akimanyi bulungi nti mu lutabaalo Katonda yabagamba babeera mu lutabaalo tebalina kuvaayo kuyingira eri bakyala baabwe. Dawudi atuma Omukiiti Uliya ajje asisinkane amaka ge. Bwe tumala okwonoona tuba bateteekanya nnyo tunoonya bwe tuteekako ekibi kyaffe. Kamubuulire abantu abo tubanoonya era tusala amagezi okulaba nga kivaawo. Olw'osoma olunyiriri olw'omusanvu Uliya ajja. Uliya bw'ajja baleka babulire okumanya ekibi kibi. Uliya bw'ajja Dawudi omukulembeze wa Isirayiri kyasooka okukola kumutamiiza. N'amuteekateeka agende abikkirira ekibi kye. Akubulire okoze bulungi nnyo era oli kafulu mu bwenzi. Naye ekiseera bwe kinaatuuka ojja kunoonya gw'okavaliko olw'obwenzi.
oli musajja mulungi nnyo, oli w'amaanyi, ogezezaako okubika obusabize, naye ekiseera bwe kinaatuuka ng'obusabize bwe bulina okuvaayo, baba kankubulire bujja kuvaayo, oyagala oba toyagala. Dawudi anoonya abantu ababikka ku kibi kye, aleeta Uliya. Kambuuze, Dawudi yali takimanyi nti mu Isirayiri essanduuko, era kababulire, abantu abamu bakyalenjinga. Uliya agamba Dawudi mu Lunyiriri olw'omunaana mu ssula ya 11 ti nnyinza ntya okuyingira eri Besusebba nga ssanduuko ya Mukama eri ku lutabaalo. Basefenisite munsanyusa omukubongamu leero genda ku dduuka ne mbaako ebintu byengula, bandi ku dduuka atali wa kanisa nagamba mukadde gye balese bonna Sabbiiti tennayingira, nenoonya wempita. Abantu twetaaga kubajjukiza bwe tutyo. Abantu batumanyi n'okusinga bwe kambabulire, ekibi bwe kimala okukwata omuntu ne kimuzingako kimuleetera okulowooza ng'atakyategeera. Omuntu bwe yali atandika okwonooneka n'obusabize yatandika nakati ne bakamuwa n'akateekako ne baga nti buli kumakya okasenyesanga naye akeramanya n'akuba ebinnya ebiringa ebyala. Bwe yamala olamuga nti kateeke mu nsawo n'atambula nako mu nsawo. Bwe namuga nti kakati bwe tuutuuse obugagga buno bw'olina tetulina okukola ofuddeyo ekigali n'ateekayo ekigali. Leero bw'atuuse yawaayo ne famire ye. Ekibi bassebo ne bajja bwe kikula. Kikula. Era kyeyongerako tolowooza nti ze tuli abalaba essomero ne mbasaasi. Era nafuna akalenzi kado. Nalowooza nti bombi bategera kumbe bonna obusiru bwakulengera. Ne batandika okukuta. Bwe bamala okukukuta, akawala ne kafuna olubuto. Bwe kamala okufuna olubuto, ne kakomayo wa Lutaakoma eyakafunyisa olubuto. Ne kamala Lutaakoma manya ekiriwo ndi nedda, ndi lubuto. Lutaakoma embiro za dduka, ekyo kibe. Amayino gabatiza okuba kujjajja wa jjajjange ffe tetuzaala. Olubuto walugjawo. Nze sikumanyi. Awulira twonoona tunoonya abalala ne tuteekako ekibi kyaffe. Kave waawe. Akiridde mu ssuula ya 12 okumanya dda kambabulire ina quotation wano gye njagala okusoma mu kitabo kya NLT. Bayibuli eno ekyusa yabadde eyogera ku engeri y'ekibi n'enfaanana yaakyo. Yagambye nti engeri yokka tetusobola Dawudi gye yayina okuggyawo ekibi kwali kwongera kwonoona. Mukazi ajja n'abeera mu mufumbo n'abaliga. Bw'amala okubaliga n'afuna olubuto mu waswa. Bw'amala olufuna mu waswa naye nga muka Lutaakome anamanya Lutaakome alinamu tegalubboggo. Ne bazaala omwana naye ng'akimanyidde ddala waani wa waswa. Naffe ezo nali ndi mulimu gw'enjiri gambuli effe tukonyeekonye. Waliwo omusajja mukulu yazaala alina n'abazzukulu, naye nga mu kuzaala n'abeera n'abazzukulu. Famire bwe yazaalibwa gye baamulaga bakizudde nti si mwana wa wakaawo. Kale nga mbuuza musumba nkole ki? Kubanga n'okunegala bakozi batya anegala. Omwandiisi agamba nti Olunyiriri olw'e12 ne 13 agamba nti awo Dawudi bwe yamuyita n'alya n'anywera mu maaso ge n'amutamiiza. Awo n'afuluma okusula mu kitanda kye wamu n'abaddu ba mukama we, naye n'ataserengeta mu nnyumba ye. Dawudi atutte muka munne kyeyasookeddeko. Bwe yamaze okutwala muka munne amuggyeyo ku lutabaalo amusindika agende mu nnyumba ye. Ayogeddeko ekibi ekyokusatu amutamiizizza era agende mu nnyumba ye. Sigala kubalwisayo. Olunyiriri olwa 17 Dawudi ateekateeka okufa kwa Uliya. Dawudi awandiikira Yowaabu nti oyo Uliya gwe mulaba, bino byenju byasibisomya bijja mu Bayibuli, mufunde olutabaalo mumuteekewo n'okumwabulya mumwabulire. Omuwandiisi wa NLT yabadde atunula olunyiriri olwo yagambye ebigambo ebyasinze. Yagambye nti ebiseera ebimu tuteekwa okwawula ekyo kye tuwulira n'ekituufu. Taata wange
bwe nali nga nkula yaŋŋamba ebigambo ndi weewalanga nnyo okusalawo mu kwagala. Okwagala tekusalawo. Omusajja yenna taba na bwongo bw'asalirawo mu kwagala oba omukazi. Dawudi yaddira empulira ye n'emuleeta okusalawo obubi. Ye yatwala muka munne amutamiziza aganye okugendayo. Essula ya 11 emaliriza nga Dawudi finally amaze okutta Uliya. Agamba ebigambo bino Olunyiriri 26. Njagala mulabe obunnanfuusi bw'abakazi mu ssula ey'e11. Agamba nti awo muka Uliya bwe yawulira bbanga afudde n'amukungubagira. Bassebo ne bannyabo, ddala muka Uliya yali akungubaga by'amazima. Kubanga n'okwenda kwe yali agenda yali akumanyi. Yali akungubaga by'amazima. Abantu abamu batukwenyakwenya ne tulowooza nti bali kuwaffe nga tebali kuwaffe. Abantu abamu babeerawo ne batulaga nti ebyo ebitulumya bibalumya. Ekinnuma mu Lunyiriri olw'27 mu ssula y'e11 amaze okulaga nti alumiddwa bba Uliya. Olw'27 lugamba nti awo bwe yamala okwabya olumbe, Dawudi n'amutumira n'amuleeta ewuwe n'aba mukazi we. Era n'endaba ebintu ebimu n'ennaku n'ennuma. N'otunuulira omukazi oba omusajja eyakuleeta okuleka Katonda ng'akuleese okwonoona, n'omaliriza ddala nga akulekedde ddala naye nga kwe takuwadde mukisa kutegeera Katonda. Olwo omukazi yali mu nteekateeka yonna. Abantu bwe batyo bwe bali batukwenyakwenya ne balowooza nti Katonda talaba ebibakola. 12 essula ya 5 gye njagala tugendemu. 12 essula ya 5 naatera okumaliza bassebo ne bannyabo. Agamba gye njagala Kabaka Katonda wano wentuuse gwe mutugo ekyokuyiga kyaffe. Katonda bwe yalaba byonna ennaku emuluma. Bw'otandika essula y'e12, Nabbi Nathan abuulira Kabaka Dawudi mu njogera ya lugero. Amugamba nti kati naawe waliwo omusajja yalina ente ze nnyingi era ne bibeera bwe biti. Abasomi ba Bayibuli ndi namwe mu ssula y'e12. Dawudi Olunyiriri olwokutaano lwenjagala nga bamaze okumugamba omusajja oyo, Dawudi agamba ebigambo bino. Wuliriza olwokutaano. Awo Dawudi n'asunguwalira nnyo omusajja n'agamba Nasani nti Mukama nga bw'ali omulamu, omusajja eyakola ekyo asaanidde kufa. Abantu bwe bamanya ebibi ebitali bya bannaabwe babasalirawo omusango. Dawudi mumativu nti enfaanana y'oyo asaanidde kukola kutya? Kufa. Nasani ayogera ebigambo mu Lunyiriri olw'7 lwenjagala. Agamba nti awo Nasani n'agamba Dawudi ndi ye ggwe. Bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti nakufukako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri, ne nkuggya mu mukono gwa Sawulo n'ebirala, ne nkuwa ennyumba na buli kintu kyonna. Basabo ne bannyabo, wano njagala njogere ku Dawudi. Obubi bwe n'ekibi kye nga bwe kifaanana, Nasani ng'amaze okukimugamba. Bw'onosoma Olunyiriri olw'13, Dawudi agamba Nasani nti awo Dawudi n'agamba Nasani nti nnyonoonye Mukama. Dawudi agamba Nasani nti nnyonoonye Mukama. Bassebo ne bannyabo, bw'okola ekibi gw'oyonoona ani? Awo tuli. Ekibi kyo bw'okikola oyonoona ani? Abantu balowooza nti ebibi byabwe babikola ku lwabwe nga bo, n'ekkanisa ya Katonda teswazibwa. Nze nina challenge ku kyalo gye mbeera. Ffe bwe baba batuvunaana ng'ab'ekkanisa
ow'ekkanisa omu n'afuna obuzibu bagamba abaseveniside babbye emmere y'omuntu ku kyalo, abaseveniside babbi. Kyokka abakatuliki bwe babba mu nsasiro okubaako omukatuliki boogera mannya ne bagamba nti omukatuliki Waswa, ne bagamba Waswa yabbye emmere. Ekitegeeza nti ebibiri byaffe bitukwatako ffenna. Wano bassebo ne banyabo kanjogera ku ngeri gye twanukuliramu abo abajja okutugamba ku bibi byaffe. Omwami omu ono mwe tutambulira n'enjiri bantumayo tuuka ku kyalo baabanga omukadde wa kkanisa oli atamufa. Abakazi alina abakazi 3 abawasa okumwana genza okubuulira enjiri nga bagamba kakati gwe koze butako ate ofuddeko koneeri saidi zeekamba kale ogenda oyogere naye munnange kubanga asusse. Nange abe mundaba nenenkana nsituka ngenda mukolokolo musinkale ali musajja nge sente azinamu. Bwe natukayo kamubuulira byonna, kamubuulira n'obulumi bwebyo byakoze n'enswaza gyaswaziza erinnya lya Katonda. Kyava ngamba oŋŋamba ngaani ani yakuntumye nangamba abo abatuukirivu tubalekedde ggulu lyammwe. Abantu abamu mutukaluubiriza obuweereza lwa nsonga ne bwe tujja gye muli mulowooza ffe tetulikoonoonya era tetulangira mutuukirivu. Baana abaza abato bano be bansanyusa ku kkanisa. Omanyi okungalo nga nti Julius oyambadde bubi, ekyo ekika ky'empale tekigenda ku kituuti. Nangamba oyo mutuukirivu mulina n'essamu mwatuteeka. Dawudi bwe bamugamba nti ayo yagamba mu Lugiri 13 ambadde mbassebo ne bannyabo agamba ebigambo bino. Dawudi agamba nti awo Dawudi n'agamba Nasani nti nyonoonye Mukama. Nasani nyonoonye Mukama. Ekibi bwe tukikola bassebo ne bannyabo twaloola Katonda, tali muntu mulala gwe twoloola. Mirundi emeka gye twonoonye ne tuwulira nti Katonda ali kituufu ku bintu tusobokoze. Omuwandiisi w'akatabo ke bayita Steps to Christ for the Sanctified Life ku mutwe ogumanyidde nga repentance agamba ebigambo bino. Agamba nti omubi gy'akoma okuwulira obuzito bw'ekibi kye Katonda w'abeera ng'amulindiridde. Ffe tulowooza mubaka amanyumize n'ono yali musajja yaliko mu kkanisa eno eya Seventh Day. Bw'abeera mu kkanisa eno eya Seventh Day n'agwa. Musanga bambi musajja wattu yatandika nga munywa walagi ne mu kugunya omulundi ogwasooka ng'atwekweka. Ngira bwakulamu jjanga yeekweka, bwakulamu jjanga yeekweka. Aluka ekiseera obutamiivu ne bufuuka kitundu ku ye. Obutamiivu bwe bufuuka ekitundu ku ye n'abeera nga takyaswala ne wetuka. Kakati ne baŋŋamba ne bannange be nali nabo nti bannange nno genda kukozesa erinnya eryangu Jetra. Jetra ng'asusse obutamiivu. Kyeva mbagamba ne tujja kugendayo tumulabe. Twogereko naye. Twatuukayo ewakaawe. Bwe tutuuka ewakaawe olwandaba bw'atiga mpete waka n'akweka walagi omugongo. Omeze walagi nali namulabye ng'atamenti. Yava agamba Brazil ne balina musanyusa omubada. Naye ke munguddeko nga lunaku lwa Ssabbiiti ne Ssabbiiti ddala. Ne bampa omukisa okwogera, nze nayogera. Kyava ŋŋamba nti mukadde buli ky'oŋŋamba kituufu naye nkyanoonya engeri gyengendeeza ku mubiri gwange ndyoke nkomewo mu kkanisa. Omwana wa munnange Red White awandiika ku katabo agamba nti bw'owulirira ng'ekibi kisusse Yesu wakwagalira oyo Katonda asonyiira. Omusajja omu nali mu effort yali kyanja. Tuba tuli mu kubuulira tuli ku kkubo musajja musamize. Kakati bwe tubanga tunaakola
olunaku lw'obusamizi abali bakozeeko Profesa Ssemakula n'abalala muleka mumanyi tulina bye tuleeta okwogera emizimu n'ebirala tetuzannya mizannye ne twambala n'emikaako ne twesiba embugo n'ebirala kakati abayita mu kkubo nawulira nga tuyimba ennyimba z'ekisamize baana babaana kologoko nkwate n'endala kabombo kalinga mwana akanyomonyomo wonyomera sula mujuyo akanyomo bwendi kutandikwata mulala tusimbye empanyi zaffe twesimbye emikaako n'embugo anyumiza ebigambo bino ng'amaze okubatizibwa bukyava awulira ng'alabika wano waliwo abasamize naye ng'ennyimba gye bayimbamu amulamu okutereeza oyo amuwalula n'amuleeta ku kidaala najja yeesigama enkondo y'emabega awulire basamize banne baaba ne tusabuka mu mukama waffe omanyize bwe nasigaza okwogerera byobufuzi sibitegeera kaakati ajja abuuze ku basamize banne enkeera atusanga mu masuuti omusajja yali mu byekyenkanidde awo nga talina muntu gw'atasobola kutta ne bw'abeera ani kubanga bwe nali nyumya naye yaŋŋamba nti ewaka ewaabwe abaana baabwe be baalula babaaluza nnumba era ennumba bw'omuleeta bamuteekayo naye omukazi basooka kumubuuza nti omwana wa kika kino kakati bwe bamuteekayo bw'aba wa kika ekyo ennumba timba kanamwaniriza wansi sataani amusibula paka waggulu mu kasolya k'essabo then agenda okukka wansi nga waliwo timba era senkulumandu oba nankulumandu ali mu ssabo n'akuba akaluulu ono waffe omumbo gw'emmere ne bajjula bw'ataba waawo agenda okuva waggulu okukka wansi ng'ennumba zimusse kakati anyinyonnyola abantu be yali amaze okudda nga n'akabwa tekasobola kwogera kyava mbuuza nti obudde mwalinga nze Katonda asobola okumusonyiwa baze wale bajjawo nze simanyi bubi bwokufaanana butya simanyi bw'otuuse bw'akazaala abaana 7 naye kituufu 2 be b'omusajja naawe abaana tomanyi gye wabazaala oli mubbi oli musamize oli wakikaki naye oteekwa okwanukulira nga Dawudi bwe yayanukula eri Nasani nti nnyonooye Mukama kibi ki ky'olowooza ekyamu era ebigambo byensoma mu Zabbuli essula ya 5 lunyiri lwa 4 Zabbuli 5 lunyiri lwa 4 munsaasire bassebo ne bannyabo 5 Zabbuli lunyiri lwa 4 bwekyanoonya agamba ebigambo bino nti gwe yali Dawudi era yayogera gwe wekka gwe nayero nenkola ekibi mu maaso go bassebo ne bannyabo oyenza ebbanga lino lyonna ne Mukama gwe era bw'oswaza oli musamize oli mubbi ndi mubbi tukaba wadde tukoze buli kyonna naye kyamazima Katonda gwe twonoona kyava gamba ebigambo ebiri mu Isaaya eri abo abategedde nti boonoola Katonda Isaaya essula ya 5 olugiri lw'ensemba nabo bassebo ne bannyabo malirize Isaaya essula ya 5 amanyabo Isaaya 5 Isaaya essula ya 3 olugiri lwa 25 Yesu ayogera ebigambo bino maliriza waya Presitamo ndi mwetegeke agamba nti nze mwere nze nzuuyo asangula ebibi asangula ebyonoono byo ku lwange nze so sirijjukira ebibi oyo Yesu bassebo ne bannyabo gwe basigira yasangulira ddala ebibi byaffe yajjawo ebibi byaffe completely simanyi weevuluza ebbanga ki baba ebbanga lyeweevuluza olumanyi neeryange ebimanyi ate kyenakakiro kyekino kazibagambe buli muntu setaani amuvuga bubwe naye Yesu
abiddamu n'abyogera mu ssuula ya 4 mu Isaaya olunyiriri 25 agamba nti nsangudde ekyo ebyonoono byo ng'ekire ekiziivu n'ebibi byo ng'ekire komawo gye ndi kubanga kununula. Amina. Kubanga yakununula. Teri kintu kirala kisobola kukuwa mirembe nga Yesu kujjawo bibi byo. Nebakuwadde nga Yesu waali. Agamba nti newankubadde ng'ebibi byaffe bitwakadde ng'ebendera ajja bitukuzaako obuzibu. Ye Katonda asonyiyira ddala. Musoma mu Bayibuli nga Yesu ayogera ku Dawudi. Oyina kibi kyenkana ki? Kababulire. Nzigina n'ekiwulya Katonda ono ne mutya. Katonda omulesi lwa nsonga wazaala abaana 7 mu basajja 9. Dawudi yatta bantu. Yatta! Yayenda. Bwe yamala okwenda n'atta. Kano n'amala n'agamba nti akizudde alina omutima mpofu. Kibi kye kigaana okudda eri Yesu? Kibi ki? Kibi ki ky'osobola okutunuulya bwe kyolowooza nti kyanjawulo okusinga eby'abalala? Wano kanyiikemu. Newankubadde nga bifaanana bitya, Katonda bw'aba yaleeta obussi n'amwegezaako olw'ogwe olw'onze lutaakome. Ekyennaku ekiriwo tulowooza mu tuyina engeri gye tusobola okukendeeza ku bibi byaffe. Kyamala olw'osi tuva wali omuliro gw'omulongooza ne tugendera ddala. Tugenda okudanga n'obudde buluyiseeko. Naye Katonda bassebo ne bannyabo asangudde ekyonoono kyaffe ng'ekiro ekiki ekiziivu. Komawo gye. Amina nnyo. Olwekyo Katonda atusonyiyira ddala. Tusimanyi osobola okubeera nga ebbanga lyonna ly'obaddewo obadde weetunda. Nga n'abiwongo tebamanyi nti weetunda. Naye nga babeerawo ne bagamba munnanga nti tufunireyo ku kasente naye ng'ekyamazima otunda mubiri ku ebbanga. Katonda ekyonoono kyakisangudde. Olaba yasonyiwa Dawudi n'amuyigizaawo. Kiki ekikulemesezza okudda eri Yesu? Bwenzi. Yesu asonyiwa Mangadaleena eyali abbuddwamu ekibuga kiramba olw'okwenda. Namusonyiwa. Kiki muganda wange, taata wange, mwannyinaze kiki? Kiki ekigaana okudda eri Yesu? Kubanga akusonyidde ddala. Olwekyo bassebo ne bannyabo kubanga nabanunula. Yesu bw'agamba si byange, bw'agambye mu Isaaya. Presitamu gye bayimba oluyimba. Saba Mukama abawe omukisa obw'obadde bubatuufu. Amina nnyo. Amina. Amina. Amina nnyo. Amina. Saba Mukama abawe omukisa.